Meeting association. Meeting ya wako yatudde dda tuli wano Yiga sasa okula ogamba otya kiri kitya bangamba wafuna ekyana nakulaba kwesibe Dani saundi ono njagala akutuuke bulungi nga omuwulira bulungi nnyo ekimyula ekyo kwali kuwayamu ekimyula kyali kigamba ki kyala yalansimbi naye nga nze ndabika sinatuusa kukola ki kumuyingira yes kuwasa ate era kanyomba wakuwasa sigenda kuwasa bawangalira mu Uganda wabatadde bagala bazungu oyagala bazungu bazungu bantu baffe bawano naye kasitino nafuna omukyala ono yajja mawulire ate soyo oyo twali tunyumyamu kubanga bansanga ebirembe gyange buzibu ki obwoyo nedda teyalina buzibu naye si yali choice yange si yali yes naye era nga obimanyi tosobola kubeerera waawe nofuna ebikubuzaabuza kima gye gwasinze ate omulala wafuna dda nafuna alhamdulillah lwakuba tawangaalira wano vaawo nafuna era gyalirawo yewala soka weyanjule tugende mu maaso amanya n'eddoboozi Muko Yiga Muhammad ambasada w'abasajja ab'amaanyi era saagala basajja batiitiizi nze buyo si mutiitiizi kubanga yavaayo n'asaba ebintu bye sinzira ngaawo enziza empulya story eyo amanyi eyo abamu abanfolowinga abalabi bange bagamba Muko tetukyakwagala mu media tenjo tegeeza abalabi bange babalabi ba Faruku nti kasita otandika ekintu ne media kimala na media kibeera mu media agala mbategeeze kino nti buli nsuubira nti buli ekinatuukangawo bwe kiti obeerawo si kubeerawo abamawulire bakumpi toba ba media nze nakitandika era buli kyebaga nti muyiteku oli Muko agonjoolemu atangazeemu munne so oli pioneer ate nga sisobola gaana kujja kutangaza bannange ababayita mwembe bakigudde nze nabo ffe tumanyi obulumi bwayo bannaye si kyangu abakyala abamu era babadde nga boogera kya eyo ekyo nakyo akasawo ka sukaali akamu boyfriend we gwalina tatwalangako kiro ya sukaali waabwe nga ne wamusibula namugamba nti ngenda kulaba ku bakadde baso agamba nti abatwalireyo afu ya sukaali akalakatira bwereere ate azaala waggwe wakamu nezo chipusi zakugulira nawe ate byosobola okwegulira kyokka ate n'ozalawa oli munne yatwalayo akasawo ka sukaali so temuddamu kuyisaamu bantu maaso nakulengeza omusajja wasitukira akwate ekkuba jje ewammwe ate teyeereeta kuba mukiteeseza era wakati w'okukiteesaako era bane tuyita mu processes abamu bagamba temwagenda wagundi tugenda okuva ewasenge wasookerwako era n'abako n'ensonga ne bazimanyako batukwasa baganda baffe batukwasa baganda baabwe naye obutabanguko obujja maka ate teri maka gatuukiridde nagange gaali tegatuukiridde gaalimu ensobi zaago naye mu nsobi zaago twazigonjoolanga wezampitirirako nezigaana kati omukulu oyo obadde omulaba soka yeyanjula omukulu omubuulire ensobi erirudde atafunanga bintu tetutegeera kikyaliko bikyali mu process amanya bampita Kavuma Dan omuko ali ku nsonga entuufu era nga bwe twabagambye nti kati ambasada kasitaba nga yogedde ale kati nze vice ebisigadde nze mba mikwasaganya wamuwadde kwa vice era ekibiina kigenda wabana naye yesoddeyo n'akoma ate nkakasa bangi nnyo abali eyo abali mu mbeera yaffe abantu abamu bakirabanga ekyo okusaaga waliwo eyo live gye mbaddeko mukulu bamuyita sijja mwogera na linnya agambye mbu mwe abaagala ebintu gwe ne Mukulu Yiga mulinamu embeera z'obukopi ne mubuuza oyina omukyala nangamba ye nina omukyala ne mugamba wamwanjula n'okuba embaga nangamba twakyala bukyazi ne mugamba kati ate gwe totwogereramu gwe embeera gye tulimu gwe togyogereramu bagimanyi ate guli
toyina nakyo omanyi ayinza n'okuba yakyala kuyiti tomanyi nga yagenda nga bamuyita kulya mmere so ne mugati kati tuyegerera gwe sigala eyo kati abaze kulya sekukulu ne yini teboogera mbere mukama akamuddemu mwana kama ngenja chemanyi kati yategedde bamuyita edimezaya kamale gamwogera edimezaya muwe mwami edimezaya naliko naye ye mwami yani ye mezaya era akogeddeko ekigambo kye mezaya sengo kiwulira anedda leka nyanukule mezaya muwe era naye alidda na nyanukula mwami mezaya ebintu by'emikolo bireke kubanga tobimanyi tabimanyi mwami mezaya wakolera omukolo gwo bwe bakuyita kulya yidi oba bakuyita kulya sekokulu kyovudde olaba gwe byosanga byoyogera okwo okukyala kwe yagamba era naliko ne mwami mezaya naŋŋamba nze we nali mpasa ewaffe mwami mezaya oli muntu mukulu so sikwanukula bubi naye twogera ku bintu eby'ereality ebyabakulu era ebyekintu ekikulu nti ensonga bwebanga ya kintu kikulu vaayo ogyogereko ng'omuntu omukulu ate n'ekirala bw'obanga olabye abantu 90% bali ku saidi y'omuntu tovaayo tokuba oba weekuba gwe tosobola kusinga bali bonna kutegeera okakaza kati mwami mezaya naliko naye era twaline faluka naŋŋamba oli mukopi era ye nanyinyonyola nti we yali awasa eri ewa mukyala we nti yawaayo buli kimu n'amazzi emmoroka ge yasomba ye yagiweereza so mwami mezaya nze bana enkuze kutuuka wano ewaffe tufumbiza ndowooza buli akula eka bawala balungi babatwalira kumukumu sirabangako omukatusindikamu okusindikamu si kibi mukitegeera Faruku naye si kyabuwaze so singa mukajja n'agamba nti taata ŋŋenda kujja kutwala mwana we bw'oba teweesobola mugambe nti muko nti nze ŋŋenda kusobola nti jangu n'abantu basatu kitegeeza ki nti gwe muko agambye nti nzija n'ataano gwe kifudde ekyobuwaze kitegeeza kola ki waayo naye taata agamba ennamba ekwakola ki kwakoma kati mwami mezaya bakuyita kulya sekokulu teyali mu kukyala tegwali mukolo kuba tegusobola kubanga gwali mukolo n'oyogera booti nga tuli ku nsonga nga zino neggwanga zeeraba nti nsonga z'amaanyi so chairman ensonga z'omukulu oziraba otya ebintu biruddewo aluddewo bifuna obuzibu yakolawo ensobi mukansolinge kubanga kati ekintu kati gwe munaku zalina kumeka ngaebintu byebabikuwadde ensonga za mukulu Dani ze nzifolowingako ekitono lemba nfunye kadde era nazirabako olwasookera ddala lwe yagenda okubanja yakonkona ku geeti era n'agamba nti baabali gye bali ne baganya okuggulawo ekyamazima baalimu kubanga nalaba entebe enkadde ono yeze yatwala bazifulumiza bazitadde nga bataddemu ez'omupya banange oba nno bulumi nti taata mukyala yani Nalule abamaama wange wange wambogo Nalule baba bang'ombe Nalule si bano betwasomangako mu butabo nga bali mu bulamu bubbuzi naye bano bambogo kuba tatayema yamugamba wamboga nti gomanyi obadde omanyi Banalule baki bamanyi bang'ombe kubanga mama nzaala wang'ombe kitegedde so bayize kwa banimba byonna tubisanga naddala nga buko baagala ebintu byanguwe bitambule amanya agakyukamu olaba Faruku fe abasajja woyimiriza omukolo si kyekanga ogamba nti abanetongereyo date si kyekanga naye eri ku bukwe bayimiriza omukolo kibasika nnyo bamwe sibasasule ba service providers bayita abagenyi baabwe bakola kikati oba balina okuba n'ensonga enzigumivu omukolo kati so kati bamulimba amanya nedda bayinza bamunaye simanyi byo byatambula naye nga nze nga bwe nzize followinga era nga bwe nalaba mwami Dani yagenda n'akonkona ku geeti tebaggulawo bagaana twaliyo kwesibira mu nju era n'olaba ng'entebe zo ze watwala nga bazifulumiza abweru
nga bazitadde wabweru ne bateekamu ezooli omupya eyali bestimani ze bali baagala omuwaamu ezo nno ezo ze balaba mu lujja zezali ezize anti ze bali baagala omuwa kyesaawagira ku mwami Dani kubanga oli bijje byaganga mwami Dani nti oli nga bwabireese bijje bagole swapu lwaki agala bamweme wikadde anti kaakati nze kusizanga bwe nzize nfolo mwami Dani baba ina kuwazizo ze watwala yes okay baba balina muwazize ze yatwala abulamu kyonna ate ekinnuma nti n'ezo sikulapu ezize tebaagala zimu nazo tebaagala zimu ne sikulapu we nayo tebaagala mu okay kati kesi y'omukulu ono eruddeyo tambula tulage ebituli ebigisibye sooka eyagireeterwa okulwawo ani Dani atya Dani yamanya olunaku lwe bagenda okwanjula mukyala ennaku z'omwezi yazimanyi n'amanya n'ekifo kwolwo lwennyini lwogenda n'ogamba nti ono mukyala wa kwolwo nagenda naye security eyali wali naawe olina okugenda ne security kati kagamba ekintu kimu ekintu ky'okusituka ogenda obanje ku buko si mmere suubirayo n'emiggo emiggo gyali kubamu emiggo falukoloza nze singa nagenda bwentyo abasajja abalenzi bali bajja kukuba bali mpisiza bubi naye nange nagenda ne backup nga nawe weetegese backup wagikola otya lwaki baatya anti backup Dani alina abamwolekera nga awasi tobalina gye bali balamu kati bane muje mupelekere genda nonayo bintu byange olw'ensonga bwetiniweti omukyala awuli agenda kwanjula pozi kyesinawulirako omanyi falukunze ebintu byange birambulize yabazze bandaba babimanyi badde sinawulirako saidi ya mukyala omukyala yayogera naye tusooke yiga tutegeere ki ekisibye ebintu byono obimuwa tataddeemu maanyi obubadi tataddeemu maanyi kyaguli bubadi ate oba makubo matufu maanyi gatya amaanyi gatya yawasa omukyala n'addayo ewaabwe ne bamugaba ewalala kati mumpe bye naleeta abibanja atya agendeyo yagenda wali akyali mwana kankubuuza ekintu kimu faluku eka kyogamba tata wansanga nga geti nzigale nasanga nga ninyi mpala mpingudde munda nkuba ng'ate bakuzaala mu lujja mpadde ekigezo ewaka ewa muzeyi wange nsanza sibyewo geti kuba nkonkona tebaggulamu wembuuka nengwa munda nkuba toba mubbi ono bayinza omukola trespass kuba ndi mwana wawaka negundi eraga nti ndi wawaka akyali wawaka mwakola twalitukozeko divorce ate oli gwe bali badde bakwata trespass Dani yazanya bubyawo Dani nze singa nali Dani nga bawasa mukyala wange kumbaga kwennyini nali wale nobirawo ate Dani yekweka mu bitooke natwalako omukyala mumanyi nekweka mu bitooke nninde omukolo gutandike omukolo gutandika bulungi nnyo bakanyama batezeewo ab'emiggo bapoliisi bayiyewo kabangali 2 nziruka emisinde Dani yajja teyeetegese nziruka emisinde wajja teweetegese chairman akubulira yajja yeetegese neti ya gasi yali nyosi kubanga wali baddewo vaawo mpite bekiri singa Dani yajja n'abamulekerako nga bawera takisi wali baddewo tiya gasi omukolo yalifulumye gwali wali aguyiwa tasobola kufuluma gwamulemu oyiwa omukolo gwamulemu oyiwa ekisooka alasooka guyirawo wennyini awo kale we waliganye mu kugenda ekabo wabali balina omuntu gwakimanyi ndowooza Dani yasooka n'abalaba nga tanalaba bamamawo ate nasooka mu bulungi nene balaga nti ki nti tebali redde kati ku mukolo yali alina ogenda n'abamawulire mu kuguyiwa tekirina buzibu teyabatwala ate banamawulire tebaganibwanga benatwala babakwata aba basatu banamawulire bayinza baba bagane wantu wamu kukwata bya buseebu awo tewaliwo kya so omukulu yali teyeetegese mu kusaba ate Dani newe yaligenze yekka ne kamera kyali kimala yali efudde yes ibaga yali emaze okufa niyo yaligenze yekka ne wamawulire yali efudde kati ki ekisibye ebintu bye mu byonna ekinnuma ku Dani nti yakwata ekkubo n'agenda n'ayanjula omukyala era ne babagatta ndi musiraamu n'okugatta nkumanyi kubanga ngenda mu kyaki bannange baba abagatta ate gwe bestman mutuufu gwe yasekendinga kati kankugamba ekintu kimu ensonga eno teyawukana nnyo nayange
best man tatandise ekyokukutani mukadda era balina okuba batandika naye ate kyesaalabirawo just yakimanya saakimanya gwa bugwe teyagwa bugwe kyogamba omukyalo oyo mu bonna be yalabira okukabira ennaku kale tugambe Dani yali akuba Dani yali atulugunya Dani yakola byonna n'obusizi bayibawo abakyala baneeto omanyize nina obusuulizi ku bantu abato chairman yogera ensonga ate bulijjo si kyaboolesa naye bannaaye abakyala mutulekeemu ovaayo otya n'oŋŋamba nti nali musizi ku myaka 6 almost 8 emyaka 6 ng'ofumba wa musezi tekisoboka nga nsonga eyo togitutteeko nawaabwe omwami nga musezi bannange obusezi kyeki obusezi kulya si kulya bantu omusezi waliwo abasezi oba abasera nze nsuubira yeyo ensonga gye nawuliddeko omanyi saagala kwanukula mukyalo oyo baŋŋambye naddala abamaama wange saagala naye kusinzira nze kiki nawuliddeko ekyobusizi leka kyemba mbwe obuntu bwe yatwala bw'ayagala beetaaga almost oli yeyamuwasa nawuliddeko nti omukyala yeyagula ebintu yeyamuwasa same statement ewange gye bayogera nti bakuwa sente abula njagala nnyo omukulu wange fifida queen wanyanukulira famire eyo sikyagala gyogerako era ndooza sigyogedde fifida queen yagamba nti muwala gwe tolina kyoli bw'obanga maamawo yatuuka okukwata sente ajja kuyamba akujje ku lujja temulina kati oba olina kyoli era nabo we baakagulira tetwamuwa kugula bintu twamuwola after statement bakuwola okitegeera so tuba twogeramu ebintu oba kamera oba si kamera twogera ebintu nga tumanyi naddala mu kamera manya ensi yegenda okujajinga kyoyogera mu kamera ensi yegenda okujajinga ng'obuntu bwo oyo Biden yali takola omukolo omukazi yeyagukola obuntu bwa Dani ne waaba yatwala kabidiko ka butto kamu bwe kati babukkiriza era ne bampa omukyala baali baddembe ogamba nti ffe Dani butto tasasula wano mukyala zayo butto wano mbuganda tetugula kuwayo kasimu kuba mutwalo ogono omutwalo gola kusiba omukolo okutambula nti omutwagala tagule senti nedda tetulina kye tuzzaako feri mubagana n'okuwowa tibasooka babimalirize ne taata then tulooke tugende mu maaso teeza Dani omutwalo yaguwa Dani omutwalo yaguwa kyesimanyi nti oba Dani famire taata oba yamuyitako oba famire y'omukyala bamutegeeze nti Dani tugenda mufumbiza mwali magana Dani wuyo mubuuze ebibuuzo kya nakuleetedde omuntu omubuuze ebibuuzo banzigaliranga bweru ne bwe nagendanga okwegayirira omukyala bukodyo bwe bwange obulumi bubeeraawo oli ku geeti oyagala kwegayirira ati simuddi Muko Yiga bakola batya ogenda okulaba ate ng'ate bamufumbiza omuntu omulala nga takomye ku oyo ng'ate era bamufumbiza ow'okusatu ono wakusatu gwe tuliko bakamufumbiza abantu basatu nze waliwo omulala awo makkati waliwo noono bestimaani nze kyenjira okusaba bakadde bange abo nze mpanya abantu ebitiibwa bannange era lumu naliko n'omukyala ku TV nga sigenda mwogera manya Sofetobi nze simumanyi namanya ge nali simumanyi naye nga mulaba ntunuulira ati nalaba nga mwetwala kusanyuka bayibaze saamwanuku yali agamba ky'omukyala nze nno nakuzibwa bulungi wakiŋŋamba nze nakuzibwa bulungi sayanukula ku mukyalo oyo naye nze namugaa katulinde baleefali be bakuba amasimu bamunkolerako bamugamba batya ayinza obutaddamu tuula ku show yemu yamanya ndi muzito musinga era yakola statement maama wange oyo okuba nti alina experience ebbanga lyamaze nga ali ku mpewo ng'atunula mu kamera okwogera bwati yagamba atya yaŋŋamba emitwalo 10 nagyo mukyala tebi nze nali nsobola
nakakadde nalinja kasobola naye zibakusalira nti zeezo zo byonna ebyasinga okunnuma mukyalo oyo yatunulanga n'enyinyimba nga mufaananiranga ekintu ekiwunya naye nsinga omuntu we okulabika obulungi omuntu we musinga okulabika obulungi kyemanyi kyekyo nali sobola kwogera ku budde obwo nasimanyi muntu bamukulaga musinga okulabika obulungi omumanyi naawe Faruku tomumanyi ansinga sente ne size ansinga sente ne musinga okulabika obulungi kati sente azikozesa ki so wagenda n'omukolako lisaki namukolako kyampaliriza tufa omukyala yampisaamu nnyo amaaso yali ku mpewo yakira abantu omukyala mpisizaamu nnyo amaaso yampisaamu nnyo bakiddawo yali ku sayidi kyateye bakiddawo buneeri yamala n'akyuka n'agamba mukokuwagira naye ebintu kyekikuwawensikya singa buli yakubanga essimu yagambanga oli musajja mubi naye ye muzeeyi kasi alaba nti eri kiganyi n'agamba ono ebintu byeyali abinyagulula kuba akola ki ono anyagulula kubabba ebintu si mukyamu ono ebintu bye tujjagamba nti teyabiwa mu makubo matuufu kubanga singa yabiwa mu makubo matuufu tebalireese wakubiri na wakusatu nga tebasoose muyita abalabi abamu bagamba tukola nsobi bwemukola ensobi muwabya eggwanga naye si nsobi nze nyina gye mbadde mu kuziika gyenva katikati ebombe allahu akbar walibuuziza oli gwe mbadde nayo bagambe bati enduulu waliwo n'omukyala angulidde kreti ya soda yes n'abakyala kyabakwatako abakyala be basinga okyagala omukyala n'agamba obulumi bwe tulina kumwe abaana baffe ab'obulenzi abawala bye babakola tetubumanyi naye tetulina gye tuloopa abawala be bafaako ennyo amateeka ge bafaako naye kati senga olaba kino kye tukola senga kize vice versa senga kyali nti bawala be baali bakikola senga amateeka gavaayo dda bafida senga zavaayo dda ebitongole binene senga byavaayo dda byonna sibaibuli kyali talina bitongole bimukwasaganya nze abantu abankubira ab'ebitongole oli nakweyanjula nagamba nze gundi ne gundi nogamba mpulidde bulungi nagamba nze gundi ne gundi nangamba tomanyi eddoboozi nti nkumanyi nangamba eyo ensonga gy'oliko giremereko ne mugamba ate lwaki nangamba ffe tuli eno tulina ssente tubonaabona abakazi bazibbanga bwe baagala naye nga kiki gwe tujjukira sitole ya Lwasa bwe yagamba mbu Nabatanzi yamugamba agenda kukyala ewaabwe ne bagenda mu supermarket ne basuubula ebintu bya bukadde bubiri baba batuuka ebulenga awo namugamba manyi nti soko oyimirire wano namugamba soko olindeko awo oyimirire awo nti n'agenda wali n'afuna booda bbiri oba zaali ssatu ne bakwata ebintu ne babiteekamu ono namugamba kiki namugamba beera awo ebintu nze kambitwaleyo ewaka gwe tojja tuuka obukumpanya obwo obulaba n'atwala ebintu bya bukadde bubiri n'abitwalayo oba yabiteekawa naye omwami tebakola ki tebamwanjula tebakola ki era mukadde wange oyo muntu mukulu anzaala ani Lwasa anzaala oyo era kimanyi oyo yawulira ku sitole yange yasanyuka Lwasa tayinza butasa ng'omusanyusizaawo ate yasinga amagwa mbino Lwasa ebya Lwasa bibeera ndowooza bya gundi bya kugiramu awo kugira tebibeera serious oba naye aba bataddemu anti mmwe mukiraba nti tebiba serious olaba singa yalimu ebya Lwasa bifaanagana n'ebyammwe bifaanagana senga yali mwana muto oba senga yali size yaffe ate Lwasa yali kabe n'amaziga yalikoze n'ekisingako kuba waliwo gwe yali yakawa kati waliwo n'omunakenyo gwe yali yakanjwa n'amuwayiriza musimanyi biki oyo n'agenda nze kyeŋŋamba omuwala ogenda otwala omulenzi ewamu tebiringa byedda nti baba bakulabidde mulabire era omukyala nalule obusazi bw'ono yali bulabye before mu relationship yaabwe nga tebanatuuka namba zattu kyogamba teyasulako wono yasulayo era yasulayo kyogamba gumu ebiri teyalaba busezi bwe yabula
bwebubanga bwaliyo ati olukati olunkubuuza bw'aba yabulaba ate n'afumbirwa olaba kisoboka kitegeeza obusezi bw'ono yabulaba n'amanya nja bugumira kati ye ayinako yava obutagumira busezi abakyala bwe tubawasa tubaagala nnyo bamuba bakazi baffe ate omusajja ye aba asazeewo nti ono gwempasizza okitegeera muganda ate abakyala abo balaba bo bamanyi bagezi nnyo Faruko omukyala wabeera nawe ng'ovuga special ate walaba owa Mark X kati aba amanyi oyo gwalina okuba naye yes ebyennaku zino waliwo ate kati waba n'owa Mark X kati ayagala wa Vyeut bwe batyo yes kwa kati waliwo abagamba gwe yiga omuwala waito malako oba dani mbu waito malako kivula wa musajja yakujira n'agamba kivula bayafuna olubuto oba nafuna omusajja omulala biki waito malako abena kuno si kiba kyafaako ennyo bya bugagga kodi eyo bagyekwekamu bwekwezi nze mmaze ne relationship omwaka mulamba kyogamba nkwebaseeko gumu eno etaano ekitasoboka jasimba aguma bugumi kati lwaki ogenda mufumbo ogume kubanga kiri kya fayino kyokka ate ne bali eri abalala obalaba nti bamalako naye oyagala ono atamalako kati n'oli ebintu bye kati lwaki tobizza atamalako n'oli ebintu bye n'oli okwanjula n'oli okukyala n'oli embaga pointi yange eri bweti ensobi ze nakutta omukyala bwe yabadde akaseera akatono ke namuwulirizaako nti yeyagula ebintu ono bye yatwala yabigula ekyo ekigambo kiweebuula famire yo ate naawe kikuweebuula bw'obanga gwe era kiri mukulu wange kyeyayogera fifi bw'oba gwe ng'ogula n'ebintu omusajja ajjakuwase kiba kitegeeza wadiba kati ate awo n'enzirayo nekkali gwe obaogulira ebintu ono ajjakuwasa obusezi bwe wabugumira era wabwagala n'obugula n'obugula ekitegeeza abakazi bino bye boogera mbu nze eyagula ebintu kikyamu kibi nnyo Faruku okuze kutuuka awo n'emyaka gyo wano mu Buganda walabawo omukazi agula ebintu omusajja ajjamuwase kikyamu nti naye lwakubakyeyimirizaamu naye yeetaase naye mweneetaase enkyamu naye yeetaasiza muneetaase enkyamu era nze Dani lwanaddayo ekabuwa okusaba ebintu bijjamuwerekerako making a statement clear Dani lwanaddayo ekabuwa okunona ebintu naddala olunaku olunaba lwa weekend nga sikoze njawerekera Dani yes kyeya njamuwerekera kubanga mutuufu oba obutono Dani bwe yaleeta bambi Dani kyeyatwala bintu bingi nga bwe bagamba oba obutono obwo Dani bwe yaleeta bwe mwagala babumuwe yabanga oli agamba mbu kati emitwalo 10 omutwalo gwe waleeta zizo ze bamusaba eyo entebe ya taata niweba yasesemuka omubawo mubukwate mubuwe Dani si bukopi obwo si bukopi ate mmwe batali bakopi nga maasobola omugaba wali nemugaba newalala Faruku eyereme kuba wiponi nti abasajja basituka ne bawasa ne bajja okubanja ebintu byabwe nti bukopi bubaba bakopi nedda tebuba bukopi si bukopi ate mbye tuzze tufiibwa Faruku bingi n'okusinga ebyo naye oba oyagala kukakasa muntu nti jawo obwo obukopi ekigendeerwa kyammwe ekyokusaba ebintu kiba tekiri kufeffekka nno wayinza n'obutayita wiiki nga n'omulala azze ate era babakubira lwakuba tebaagala avayo mu kamera naye bakyabasaba magezi nze kuno naakafuna essimu ezisukkamuku nga banneebaza era nga baŋŋamba mukumbadde nkusaba nti tugende ffena nange nzige ebintu byange nange manje ebyange layira walayi wallahi naye ng'omugamu n'ebintu ebyo sinange gye ngenda bitandika kuba sibimanyi sinzogenda okubanja ekitegeeza abasajja bali mu bulumi abasajja bali mu obulumi bungi buli eyo Faruku abasajja bali mu maka naye nga n'emirembe talina obola bamuzi sawuna zijjula ffe tubaayo yeffe tuba mu sawuna yeffe tukola yeffe tusamba omupiira nga tetugumanyi naye ng'oyagala kuvayo leeti muko okuvayo nafuna buno obuvune puroguramu zakyuka ze nali ntambulirawo zakyuka
nadda ku mupiira ninga sigumanyi nakoma gusamba ku ssomero naye naguddako era buli bagulomba webulenga ku taafu webulenga waliwo kataafu kapya kali awo kulaba nti obulamu nempitirawo nyomero zange zeerabire nengendako mu jimu nali sibyagala so abasajja bayiga emirimu bayiga emize egy'enjawulo gyotali abakazi okitegeera kati nze nteeberezaamu okudda ewaka ku ssaawa 3 ntunuulire enju mba ndabooyi nensalawo nfe kapiira nfa kapiira oba oyiteko omusono ekawe n'akapiira kotategeera bulungi ojja kayiga era ddani bingi byajja okuyiga ayinza n'okuyiga okuyimba no ayimba ate okuyimba olwedde n'oluyimba maze oddufulumya oluyimba maze oddufulumya naye lukolima oluyimba lugamba lutya chairman akuyimbiremu anyimbiremu oluyimba lukolima tizikiriza mwampangula kale kati omusajja akkiriza njagala byange mubinzirize njagala byange bwe muyita obutono njagala bwange bwe mugamba nti butono mubumpa obwo okirabye nti singa ali ne mukyala we teyaliyimbye ate n'aliyimbye naye nga gyofuneyo chance dani atule wano n'omukyala atule ojja nedda ate lwaki tasobola nga yasobola okugenda mu bano yagaana yakola emu era kati gwe waba bamuyise najja tojja nze nzija bulungi era kyagala kitegeeza oliye mukyamu kyagala nnyo omuntu yenna atya debate nze buli we najja nga nabagamba nze sina buzibu naye wadde bumuleete ani ajje byebyo nawe oba omanyi byogera ani bagamba abakyala baswala kyogamba yagenda okujja onemukolako interview nga teyaswala nze njagala nnyo ajje nga nange wendi nze pointi yange eri bweti omukyala we yatuuka kituufu kale omukyala yagulira ddaani ebintu ajja mu mase naye omukyala we yatuuka okugulira ddaani ebintu ajja mu mase yali amaze okulaba obusizi bwe nze mbikyasinze okunnuma omukyala agamba nti daani musezi sijawolereza daani kubanga tomumanyi mukitegeere naye ennaku zino tekyali kuwasa nga temubaddeeko nonna kitegeeza akaakadde aba amaze okulaba nti oli musezi kati Dani yagenze ku poliisi okuwawaabira abo abooluganda gw'okiraba otya ekyo kituufu nze oba yandi badde ku mission eri yaako ndaba kooza nakwanika mu ttaka kubanga nze nagenda ku poliisi kyamala enviiri nze ate saagenda ku poliisi bampita tutule mu nsonga ku poliisi bampa ebintu byange ku poliisi ekyankuba ennaku ne banzigalira era mu kunzigalira n'omukyala ne bamuggalira ate ku makya ye neafuluma nze nesigalamu ye naafuluma kati so oyo togenda kufuna buyambi yes poliisi teri wanaba wakufuna buyambi bugenda kulwawo abazukulu bayinza kati akoze atya Dani kyaba akola manyi yatwala ebintu bye Dani amanyi we yawa simutuma agenda wa taata wa muwala oba wa maama oba wani wanze nali bibanja sagenda wa taata wenatwala ebintu wenabino genda we watwala ebintu byo Dani yabitwala wali yabitwala waka kabowa kubo binono awo bikima chairman wagamba n'amateeka ogagamba gye wabigaba nze nabiwa mu kooti wampo ya ne chairman w'ekyalo bamusindikidde ekibaluwa ave mu nsonga zino kati tewali baali ku mukolo ku kyalo baaliko enfudde nnyabo obwo bujulizi bwe bangi kituufu kyamani ensonga aziveemu bangi kubanga naye yennyini yaliko chairman ku mukolo sasa okola ng'obujulizi Dani bamuwa ebintu mulinga abandaga nti abantu bangi bali ku saidi yammwe almost 90%. Percentage ki eri ku saidi y'ababanja youth bantu bakulu bakyala bavubuka ani ali ku saidi yammwe bakyala bangi lindako abakulu abavubuka abakyala bonna tebawagira saidi kati saidi eri eriko bani eriwa eri etawagira ku banja erimu abo bebafaanagana emize
era gwe buli gola banga agamba obwo bukopi bichi gwe manya either bali ebintu by'omusajja beraliikirivu musajja ajja wasanga tamanyi mulimbyemu sikulimba gwe tunulya nze we nagenda ekabowa abantu abali basingako bonna bakazi nga bali bangi abasajja abakulu ng'obalaba obulumi bungi nzolaba ne bemba ntambula mu mmotoka ogenda okulaba bakola mukoddaani ffe tuli mabegawo mugigi ki ogubaliko ogubawagira omugigi gwonna kasaba nga mufu nga yawakiiseemu omukyala n'agamba tebi nti mwabakuba amasimu aboogera ebyo mwenna muliri gimu yayiga temuyina kyemumanyi omusajja omukulu n'akuba essimu nga n'eddoboozi oliwulira kkulu n'amugaba totumanyiira nti bamyaka gyo yes tuli bantu bakulu n'okusinga era tumanyi oyo omwana obulumi bwawulira ffe baabitukola naye tutya okuvaayo abasajja abakulu kugambe ba MP bakankubira basatu ba MP kati ekiri eyo mu ba MP obulumi bwe balina tebagala kweswaza zemaliriza ngamba noza tumaliriza so njagala tutegeere abakazi abakulu be babaliko abawala abato be babaliko bwana buto bwe bubagoberera bwe bugiguwa omuliro oba generation kyentuufu generation esinga okuba nno nentuufu bebavubuka ffe bangi emyaka gyaffe saabawala wabula abalenzi ate n'abawala gye bali bangi abatawagira anti bwe ŋŋamba abavubuka abawala abato basire queen bali ku side anti kati kubanga omunyazi tasobola kuba kusaidiyo tasobola ate kino kintu kyangu kweraga gwetandika okuba essimu oyire anti waliwo okubeera nga simunyazi naye nga yagamba biswaza nze abo abaana batuswaza wali kiswaza gwe yali ebintu sibaire kati kagambe kino kino ekintu ky'okubanja ebintu ekiba nti olino oyagala na bintu aba amala mu famire kajanja faru tosobola nze sisobola kuwa muwala wange nandetera omusajja omulala nga simanyi byapenizeewo kwoli nengenda bugenzi bwe nto nontwalira mu kigaali tekisoboka era nkugamba nti sooka ate olimu abadde mundeetere wano nendaba mbakumaakuma muddewo oba ensonga zigaanye era nenjogera naawe mutabani mu buntu ti mutabani mukyala nga takyakwagala tukoze tutya wallahi era naawe oba n'ekisoga mataata waba tanjagala mulese nga taata ensonga ozeetabyemu oba senga ezo ensonga bazeesamba nno olumala okwambala engoye alijukira basenga bapangise naye percentage esinga abantu bonna bagamba bakuwa ebintu percentage esinga bawe kino nekyadyeni ekiriwo ekyagize abadyeni baali kuki ate no wetegereze zino ensonga zonna ziri ku bakazi ziri ku bakazi kubanga era dyeni egenda okujja mukazi era mukazi bebazitankuba so abafamire zammwe be bali mabega wammwe oba abamu faruku ekyo nkyogedde nti mubamu yesineno mubamu abagamba otuswaza mubamu abagamba otuswaza naye omuntu abagamba nti otuswaza bw'omusabiranga kimu mungu kumugezesanga wagezeseza eyo yokka esaala tomwanukula era nange kyenagambye abantu ne mbagamba mwe abali eyo abatunenya nti bannaye mugyewo obukopi mugyewo ogenda otya ku buko neweebuula bwotyo nze nsaba kimu katonda aleme kugezesa kintu ekyo kutuukako bakukumpanyemu bwe batyo tulabe bwonaawulira affe ate nze era nze buli wemba mu kamera kino nkyogera nze ndi musajja mugumu ate ndi musajja w'amaanyi abalala babba batta omusajja laavu emusukkako natta omukazi naye neyeetuga ate saba wadde example wali emakindi yamusazeeko obulago naye neyeesalako obulago n'abagwa wamu n'agamba mbu bagende bonna naye nti mukoyiga keesi ya Dani bagamba nti Dani yamala n'omukazi ebbanga ddene ebbanga eryo lyonna omukazi n'akuzaalirayo ne ku baana eyo naye baafa so aba abanja ki obuwa tewamulina mu mwana Dani abanja mukyala we Dani abanja ki ekituufu anti kiriwo ekiti bino ebintu by'okubanja obyaba kubi bino ddako nakyo omukyala okuddeeko oba ebintu kati Dani afune ki ebintu biraka biganyi golooza mbagenda ku buko bwange ne baŋŋamba kwata mukazi w'omuve wano nali nkyayinza obbanyega
gugwa gutyo kati bakuwaamu aniiva oyo okola otya obakuwaamu nalule on that time singa olwenyi lwe twagenda mukadde yagamba Anifa janguwa naawe Medi janguwa tuula muli mu motoka mujjidde ne mukazi wo munviire nali nkyabanjaki obato kyalina nali nkyabanjaki omukyala ne wabata kwagala n'agibukiramu mu kkubo abeeko bo babanjaki baba bamukuwadde buli wojja bamukongwadde tebakakola ate tebakawulira ne bakakola kyamani omuwadde akakola abafamire be bawadde akakola bayinza okukamukola tuyinza ogenda ekabowa ne bamugamba mutwale wuwe naye nga bamubaze nalula amala abuukeyo ngaamutwala era wabuukayo era nga nzira bakamera yavuddeyo awo kati tubuuza oba toli missoni ye ebeera ku ki ya mukyala oba oyaba oyagalamuwalimu mpankuwe ate nze kyewampa okinzigyeko kitegeeza nziriza kyenakuwa oba ekyo kyewampa ekyo kyewampa nziriza kyenaleeta oba onzirize kyewampa ye mission ebeerawo kyekiba mu kubanja kati ebintu bino ebya omuntu n'alya mu mwana we n'amulyamu ddaani n'ajja ewa Yiga n'ajja ewa Trevor kiva ku ki ensobi erirudda wa ensobi yaffe abawasa ensobi esooka tubeere feya Yiga tubeere feya abawasa tetulina nsobi kubanga tweyogereza bwe tumala okweyogereza olaba obubi obundimu endaba obubi obukulimu nze mukyala wange mba mmaze okulaba nti okyatawukana abasajja nawe ojja kutereera nenkuwasa nenkitegera nawe oba omaze okulaba nti Medi ono nti ye alabika alina omuze buli wanyigamba oggolera olumu ankuba n'oluyi kiteeza Medi era ajja kukuba oba omaze okukiraba kati so bwe tuba tugenze mu maka ekikyo nga bwe nakigumira naawe gumira ekyange webiba waasi ate n'okwetambula olaba abakazi bano obuzibu bwe bufa okwolekeza bigambo nakutulaga nti gwafunye ye mulangira w'abasajja abimala byonna aba talina byamala anti ngamba yegwa ebintu by'omukwano bino biraba bizibu nti omukyala omusajja wa mukwana zino engalo wezimukwata kompya ku ye ezizo zamanyira tezikyalina wezikwata nezitagulula kiryawo ekitegeera zamanyira kati oli wamukwatako bw'ati alaba nga amasannyalaze gonna gali mu ye naye nezize zigenda kumanyira gadde mu mulala kati atonda abamukutteko kolo kyatamanyi bw'oba mutambuze nga bwotyo bw'otambula then kati awo oba tolina kati ensobi erirudda wa ensobi eri pati ziziringa 3 ensobi eyo omuwala omulenzi awasizza abazadde ensobi mu kusookera ddala efa waka abazadde ewo omulenzi gyogenza ate omulenzi tebakuza omukyala nedda era bangi bempiira bagamba nti omulenzi nti eyo olusituka mu mpale nti batuuza meeting njagala kuwasa temugenda mu session z'abakojja mbu abaali bawasizzaako kyekyo bakimanyi eyo tetujja kugendayo nnyo tuzimba buzimbi mpale kubanga ne mu bukatuliki bw'oba ogenda kukola embaga obage wozimba empale n'egula ne sukaali mu bakatuliki bw'ogenda mukola embaga mukola Tuesday class okumala emyezi 2 nga baba babuulirira bya bufumbo bya mu buliri weeyisa otya mukyala muyise bw'oti ebiri godly ebiri mu Katonda naye ng'ensobi eno yonna eva ku bazadde abazadde b'omuwala omuwala oyo bwe bamugaana okuleeta abasajja abo ne bamugamba bw'oba tuleese wano Yiga nga tetuwulidde gundi ye saidi ye totuleetera teri gyagenda kufumbirwa kyogamba ekyo kisobola okuba nga tekihappeninga nga omu famire yaffe omuwala nadda nti nze omusajja nkami kiraka kyali si kirabika teri famire gyekitabangamu kibaddewo ng'oliako oyo gyabadde weba mu Bangereza teri famire gyekitabangamu abula ewakaawe waleetera omuwala okudda mufumu kubanga ye taata ne maama bakumbako eri bo bamwerabira ffe twamukulabira era oba ogenda era ne bagakola ebintu ebi bibiri eyita ddayo ewabba oba wano vaawo ogende
totuswaza kitegeeza omuwala agenda kukakkana mu mutima agamba amalala gembadde nnina nga komezi buli wemba ku mpewo kino kyogera nnyo famire mwe tujja abakyala tuzeegendereza yes famire mwe tujja abakyala tuzeegendereza ate abakyala mwe bajja abaami nabo bazeegendereza saidi zonna okay nabo abakyala gye bajja nabo batwegendereza nabo begendereza banoonyereze yeffe tubafuna nabo bo tebalina tukolako lisaaki kati okolako omukyala lisaaki ogimanyi agikolako gwe mwami we agikolako gwe mwami we omwami wange ono agyatya empeezi ziri zitya gwe bwagikolako naye ffe twalikoze nnyo lisaaki lwaki amaka giowasa kituufu bafumbirwa mulimu amaka nga tegafumbirwa mama fina yabyogera bbi mwemuba mubita eriyo amaka nga tebafumba bonna nga banakyeyombekedde naye nga alina abaana basatu mu basajja eriyo amaka nga tegawasa what ng'abaana babawo ababulenzi bonna bakyala tewali yali atudde nga tekwali alina mukyala babawasa bagenda lusite ne babiva nako ezo famire gyeziri so tunoonye era ennaku zino nkuutira nnyo baganda bange naddala abagenda mu mbeera gyendimu n'abeegomba tuddeyo tuwulirize ku bakadde baffe tuddeyo tubawulirize muleeta omukyala bwagamba muleke abalina byalabye oba muwa olukusa akolesa ki omuwala wa gyava biri biti omuzadde muwa olukusa muwa eddembe kijjatuyago bino bijja kuggwaako ng'okimanya ebintu bino okuva lwe byatandika abawala bangi ababulimu wadde tebabwagala agamba ekisajja kijja kunkola bwe kiti naye okimanyi mulina emikolo gy'abantu gye mwateeka ku poozi mu bintu byammwe bino bye mwatankuula lwaki olowooza ki bagiza ku poozi nga baddeyo beetegereze mumanyi emikolo gye mwapoozinga era bapoozinge mingi soka weetegereze ddala obutali okwetegereza akatono ddala waliwo eyankubira nangamba nze ndi ossi w'egundi wakoze bubi nnyo okugenda okubanja ebintu ne mugamba ate lwaki afande nangamba okimanyi nti weekend ejja ngenda kwanjula mukazi naye kati omukazi yaŋŋambye nsooke nnindemu nangamba ne mugamba lwaki nangamba mbu ebintu bino ebiri mu mawulire bino ebibungeeta bikibi bijja kwonoona omukolo gwaffe ne mugamba ate wali wadde musanyufu oyo mukazi manya abadde agenda kukuula lwaki basitopinga lwaki bamugamba lwaki bagusitopinze manya nti badde bagenda kubba era yisa buyisa mikono mu maaso wali badde okwata n'akakadde n'okansindike nogakaako si bwavu n'ekonomi nayo bamaama tebalina kati maama omwana awangalira mu kisulo n'avaayo n'agenda mu hostel ku kampasi n'avaayo nga zeena mulenzi bwekito bwe kiba totuddeko naye omwana primary ali mu boarding secondary ali mu boarding n'avaayo wagenda ku university ate n'agenda mu hostel kati ate oluva ku hostel adda na mulenzi kumuwasa ndeesa omwami otyo kitegeeza omwana tafunye counseling yonna kyobalaba mu generation yaffe bingi naye abalala bagamba nti ebintu obitutteyo ng'oyagala ye yajja tayagala era tewali yabikutuma kankubuuze ye yajja tayagala bamusindika busindisi nti gendayo nga bwe nabireeta nga mbyagala naye n'abugjamu ng'abwagala nga bw'abufuluma nga tabwagala nange bwe mbino nayo ate lwaki ye era wali agamba nze woba obireese wano obireese oyagala kanedda kati ebenga agreement nti naawe teri kunoba nkitegera kyemanyi mu nsonga za ddaani bajjanga bafuna obutakkanya ne bagendeko okuboogerako naye wagamba nti oyagendanga ekante nga bamusibirayo nga ze boogere ku nsonga waliwo ekigendererwa ekirala bonna abakyala bonna gwe kasita afuluma nti ennyumba naawe n'okwata liri naye n'akwata liri manya bamukwanya naye si buli gwe bakwana nti akkiriza ate si buli akkiriza nkyeka agenda kukyuka n'abakkiriza gye bali era ng'omwami womuterawo omukono ne bagutemako aga mukyala wange tayeene ate life nesigala ng'etambula bulungi mu naye kasita omukyala abadde akubuuza ng'afukamidde kasita atandika nkulamusizza taata Suuna
nakuyita aliko kutuma ata omukyala okukwata essimu y'omusajja nga naawe woolyawo kabaka gwamu nakola atya nabamupaga nti yalo n'atandika n'okugiwulirako nga bwaseka nga naye muli eddoboozi oliwulira liwaana oyo aba yagenda dda abatakyalinawo aba yagenda dda ate amagezi gempa bavubuka bannange abakazi mubanjule mubanjule yes mubanjule anti wona amugjayo bujje bye byekiyaayeyaye ajja kutuusa ku bingi bajja kusanga weetuze wamma w'omwanjula oba weprotekitinze amanyi ekiddako naye wano otamwanjula amanyi esawa zino ekiriwo wewemamalizaamu bwoti ng'ebintu tubijjayo ekitegeeza ddaani singa byali bya kiyaayi singa kati okabira mu kimugunya ate faluuku omukazi aluma omukazi aluma atakimanyi ali eyo kati nze kajje nkirabe omukazi aluma atya omukazi aluma mukazi ogwo mbadde musula ababiri okuddayo waliwo eyagambye n'agamba mbu omukazi wabeeranga omwebakako gwe twamwebakako biki tewamwagala mbadde njogerako ne Umaru ono mutabani w'esibifu alina omukyala gwampadde simuwadde yakola mbadde naye wano ku ssimu era ssebo kakati gawanje ebintu gwe tewamwebakako era mugambye gwe tomalira budde oba naawe oyagala kwebakako olowooza ab'okwendagenda omwanjula ab'okwebakako baali babuzi ebyo ebibozi temubibayinga bayinga nti omwana wa munno badde nawe mwena buli omu abakozeseza munno anedda yabatankozeseza anedda ekyo kirinya okusajja omukyala ekiki ekyo ekiba ekinene omukyala oyo mbadde mwebakako nga muyala oba mbadde nsooka kugula mmere naali oguze emmere n'alya bw'alwala n'ojjanjaba obuvunaanyizibwabwe nze omwebaka kubanga kyekyamuleeta nze ekyaŋŋaana okuleeta wano mwanyina nze okufumba yali akumanya okugolola n'okwoza buli kimu n'okusiimula naye nga kubulako ekintu ekyo nanti bagamba tosobola compensatinga time eyo gyakuyiriddeasobola ocompensatinga eyange kubanga nze labayo wiga nze senga mwezo sente senga saawasa mwebyo ebiseera kwezo sente senga amanyi ndiruddawo kubanga nakola emikolo 3 mu myaka 3 abasinga bagikolera mu myaka 2 mikolo egi mu myaka egi naye gwe okimanyiiga nti omwana omulenzi asobola okuleka okuwa maama we sente naziwa omukyala saasobola iffe kati nze kankubuulire era kino omusajja ataddeyo nakusibuwaza omusajja yenna ayagala mukyala we nti njagala nnyo mukyala wange essimu y'omukyala weevuga n'eya maama neevuga bonna nga baagala ebiri olowooza asooka maama ebiseera ebizinga asooka sotinga mukazi asooka mukazi kubanga omusajja abamu nekigamba anti maama agenda kubirako n'oli oli ayinza osooka omuteerako muganda bw'akubira nze ate nesitamu oba n'obulumi kitegeeza oyinza okugenda okukola omukolo n'okyala sente z'otaddemu nga toziwanga na maama ate tutwala ngoye nga maama nga ne gomesi gyagiddemu ya layisi gomesi gyagiddemu ya layisi nga maama otomugulira nga gomasi naye n'ozigaba ku bukozi malawo senga n'afuna jjajja n'afuna yakola ki naye nga maama tomuguliranga ate era nga maama n'akinyegako obunyezi ku lw'embaga nti ebadde egenda eri eya jjajja bagiwenza n'otabuka onyiga omukola aba agusi layira n'okunyiga abakyala mubambi tusemu akakatiibwa akatonotono timutuleetera nze saawa zino mpulira omukazi aluma okwetonda nenetondera ne maama wange omukazi okumanya aluma boyfriend onakukutira ku lubalaza omusanga akaaba maziga naye nga maama tamumanyi dada tamumanyi okwala ayogera na musajja mulala ku ssimu kati ologwe yamuteekamu ezizo omukazi njogera nnyo naddala nga mu midia seegumya mukazi wakulekawo olumu yiga oli yavaayo n'agamba nti ekikolwa omuwala kye yakoze okufukaamirira yiga kitegeeza mu bulumi obwa omuwala oyo yalina empisa yiga teyalina bino kiddemu ekintu nkyogera nnyo mu midia gwe kakyango nkyaza aligambye ko nti anifa talina mpisa era wamuwa credit eyo
nze era mu bye nagamba by the kyali bwe kiti Hanifa muntu mulamu Hanifa alina empisa Hanifa mukaka ekyo nkijjukira yes era ebyamulina alhamdulillah naye nekizibu bamutwala zezo package kakati ate nanyuma kati omukyala akeera bukezi nafe uwo nga talina asibudde so alina empisa mukaka okufukamira kuno omulala naŋŋamba okufukamira kuno kitegeeza mpisa Hanifa alina mpisa naye koolo yalina obusungu bwali bungi era nga omukyala yamugamba fukamira tomuwanga oyimiridde naye bala bakkirira wansi yes era nange nakyewuunya naye saakyewuunya nnyo kubanga bwe yali asobola zikkasukira yali asobola Hanifa alina empisa mukakamu mukyala talina buzibu so oli eyamutwala era Hanifa omwami amulina tosobola kubanga tolina ssente ng'azirina Hanifa n'atazikuwa ng'akwagala Hanifa agaba sente ze omusajja sozikozesa Hanifa alina embayiva nze sogera ku muntu liri lyokka oli mutuufu katugende ewa Dani owa Dani birungi ki sebo tetujja gamba nti nalule talina birungi bye abiri nalule talina kalungi era by the way nange era njagala nfaanane nga Muhammad wano era tewali ye yalabye wadde nalule ye yavaayo n'ankuba mu mawulire mbu biki nampayiriza akalire sitaali naye ate ndi musezi waawa naye nze kyenayogera ku nalule kyali ekintu kimu nga yakyusa obutafumba ng'emmere agigula mu hoteeri n'agireeta nalule ekisooka muntu wa ddiini ayagala nnyo eddiini ly'obukatuliki naye mu ddiini omwo mubeeramu obukwakulizo bungi mubeeramu okwekwekamu mubaamu okubeera nga kituufu kyekiri so simanyi oba kituufu oba yeekwekamu oba siyeekwekamu naye nga sigamba nti mukyala mubi naye nga kale ebyokufumba yali atandise okukyusa nga takyafumba mmere agula mu hoteeri n'agireeta neyefuula ng'agiguze nga yagifumbye ate yali mukyala muwulize naye baba bawulize kirabika yali muwulize era nga mwetoowaze nnyo ng'era n'ekitibwa mpa bulungi nnyo problemu evaawa problemu erabika yava ku oba nja guyita musota guno gwe twesembereza mu maka gaffe ono ye yavaako obuzibu nga bw'onalaba nti omukyala bw'obeera n'omukyala ewaka tugeze oli musiraamu noleeta seeka ewaka baseeka abo nabo balinga bano babulatha mu bakatuliki ono omuvubuka ono omwami bwe twamwesembereza nnyo mu gundi mu famire yaffe mu makati gaffe yatandikanga nnyo mumusensera nnyo naye ng'ayitira nnyo mu ddiini ate nalulengwe nkugambye nti ayagala eddiini ate newaabo bakatuliki kwegamba n'atandika omumusensera naye ng'ayitira mu ddiini so nga nze ne bwe mubuulira ne mugamba mwana ebya midi biriwe biti naye nakoze bwe nti nga bw'onagenda n'okonfensinga bane nabbye ekitabo naye nerakola ntya kati father oyo yennyini agambye nti wabbye ekitabo nti n'agenda n'agamba poliisi oyo nno yabbye ekitabo kati ne brother wire naye bwati bwe yali nga nze mbona okuluma Dani nze kisinga okunuma jogo obujozi bwe banjoga abo abantu beeyagala nga tukyali ffenna abo abantu beeyagala Bestman beeyagala by the way abantu singa bayita Bestman naye yali omuyima waffe yali muyima waffe mu church naye bantu beeyagala abo almost kuva 2013 owayiga ndowooza teyali ye gundi yali tamumanyi eyamupakola yali tamumanyi naye kati mumanyi wamutegeera saaka basanga gumu ebiri ate wa omugoberera manya mumanyi nedda kati era kanjogera omwanya ategeere nti namumanya awe bulenga kadafu wenkubira omupiira bampitako nnyo ne baba tebandabye esaidi awo wali ekikuba awo bayingira yes bampitako nnyo bakulaba babayinza batebandaba kutaafu nembalaba kuba kati nze jjukira buli omu amanyi era nze okubala buli ankolaa muko
emali yiri bagitwala siku mwebiri nze omwami mumanyi omwami yena aliba before nali simumanyi naye kiriwo ekisinga okuba ekirungi ng'omumanyi nga tomumanyi ekisinga okuba ekirungi kumumanyi oba tomumanyi kyabulabe ayinza okukola ekintu kati olaba nange kino ekintu kyanyamba nnyo kubanga katono bw'aba yasika kuva mu 2014 alaba tutuusiza 2018 tetweta yali asobola n'okujja okukola ekintu ng'alaba oli aganye okuta naye bwe yatabwa ati n'abakirawo n'akwatira so kiba kirungi n'omanya musanjiwo n'omumanya gwe noweesalirawo nga ggwe neweesootinga waliwo nga tojja kusobola kubiisanya naye nga either mu security wise nti oba w'amaanyi oba mu ssente nga w'amaanyi oba mu kwegamba mu mbeera za bulijjo okitegeera nga w'amaanyi n'ogamba owaaye atava ku mulungi afa awooza kankole ki kante kati bwana Yiga afunye wano ku ground kuba ne bankuba kye kati bino ebintu byamwe bimubeera mu byagundi bibeera online waba bankuba kye yabalaba bagamba omwana we baba mbonyabonya nze kamutwale odda ku ground obo obuuka mu kkono n'ogamba waaye abaano kambeetegule ekikusingira gwe okuba ekirungi naye ekirungi kyabyo nakusooka kukakkanako okufunirawo omutuufu kyo kizibu oli ayinza ogamba gwe nga wamufuna nga gwe wamufuna nange sinamanya nnyo obutuufu bwe tukyali relationship yatandika sinabumanya nnyo yes so gwe ekikwanguyira kyokola naye ekisinga obulungi kuwummula nosooka nosalako ku birowoozo kubanga oyinza okusasulira mu busungu ebyaddala kisinga obulungi kulindako oba kwogereza oyo atakuli kumpi kisobola okuyamba kikuyambira ddala dani ndowooza owulira weewummuzeeko oba olina kukakana oba olina kusooka kiwummulamu dho tufuna challenges nyingi oli n'agamba kati bw'oba waliwo ku TV emu gye naliko oli n'akuba essimu n'agamba bannange nze ndi mwetegefu okwozaako ennaku kiba kirungi nnyo like omuntu bw'atyo ng'akwagadde n'ogamba kale you're welcome naye abakulabye alabye ono Dani wawano gwalangira ku TV aza ayambadde bulungi oba ayambadde ngata ayambadde saati gwalabye nina sose kwetegereza Dani w'omunda ali atya divorce njagala n'ebintu byange mbyagala because nabiwaayo mu bulumi mu bulungi era mbyagala mu bulungi enteekateeka fayiro nganze bwe nagiteekayo ku poliisi kubanga kwesigama kufunako weesigama wonaasinzirya nti bannaaye wadde nakola bwe nti ng'abagamba mbu wali sose genda mu mateeka n'otajja wano nze kye nasooka genda mu bulungi ne bansibirayo ne ngenda mu mawulire ne bagaana ne bankozesa appointment nnya nga tebajja chairman gwe bali batuma yennyini okumpa oyawooya ate ne bamusindikira ebbaluwa okuva mu balooya nti addamu kukwasaganya nsonga ezo so kati babayise ku poliisi bwe nalaba nga beegira bwe bati ate kati lwenzirayo lugenda kubeera lulumba sinziggu bwe mba nga sikomyewo na bintu byange sivaayo senga avaayo mu bufumbo buli n'agamba Dani butuufu nali sikoze divorce naye nkomyewo nsonyiwa tukwasaganye ekintu sisobola nze njala bintu na divorce omuntu yesi kyamwagala bazadde nti bayinza okugamba katukuwemu omuntu wo gwe wakima ate oli nadde mu kubanja oli naye nayagenda kudda abanje kubanga naye yakawaayo ebibye compensatinga bati kati abo bakompensatinga enze nze nkiveemu bali bagendere kubanga oli naye abajja tutataganya mu bufumbo nze maliriza ngamba famire eyiteddamu mu bulungi kati nga bwagamba nti oba Dani yamuzaalamu omwana n'afa ate nsubira Dani mu kusooka ndoze baali muyise mu bulungi era byaliwe obuzibu bwe buva bazadde kunyooma nsonga zino azadde banyooma ensonga bazinyooma alaba nga tolina kyosobola kukola ate naye n'oyagala omulage kyosobola okukola kati obuzibu bwe buva naye muyite Dani muteesegani ng'abantu abakulu eno nsonga nti so kubanga naye ne family eri eswala wadde mugamba Dani aswala naye nabo baswala bali be basinga okuswala ku kyalo si ku kyalo kokka mu bunsi alright mwebale nnyo mwebalire ddala bwetyo bwe tubadde ne ka meeting wano nga chairman wabako era nga n'ambasada we waali vice president wabako
babanja naye wali nnyo. So mwebale nnyo, mwebale ddala bannange, tulabagane next time. Anifa nkutumiddeko nnyo, tukwagaliza mirembe gy'oli. Nalule naawe tukwagaliza. Simanyi Nalule abeera waka waabwe, twamusanga waka paka nakati gy'akyali tannagenda eri n'ekirala oluyimba lwafulumye baluyita kale mulunoonyeko ku platform zange YouTube bagiyita Rikimiki, TikTok yange kuliko Dane Kavuma luna ennyimba kweziri. Oluyimba olwo lugenda kukwata ku ggwe kw'oli omulala ne ku gw'oli mukwano gwo gw'omanyi era olumuweereze. Oluyimba olwo lukwatagana ku mukwano gwo akulivudde n'akuyita emabega n'akulivula n'akuba engwala n'omwesiga. So mbaagala nnyo Faruku banja abankubira mikwano gyange kati bayita mikwano gyange bagamba ki naye muko tukubira amasimu togakwata akawunti yo tetugimanyi. TikTok onkozesa Muko Yiga Muhammad ebimba mujjaje twatogerera okozesa Muko yes Yiga Muhammad amasimu sitera gakwata yes so ojeyo akwagala ku TikTok Muko Yiga Muhammad je ebintu byonna gye bigwera. Alright, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mugende ku YouTube ya Rikimiki, oluyimba gye luli lukolima bukolimi alinga akolima naye tune ya tabbu naawe kwatako. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tukwatagane next time.